Munnange nno balayika okuba nagabugingo tebagaba wadde bulungi mu details kati kanga bawe. Obwedda tuli mu mbu like it's alleged. Munnange Pastor Bugingo yasenguka mu maka ge n'anoba nadda ku Speak Resort. Ku Speak Apartment. Wasula. Kiva kuki entaba eva kuki? Mujjukira ka video Pastor Bugingo ke yateekayo, njakateekayo ku the end of this video yentaba kwe yava. Yali abuulira endiga ze mu church. Kwolwo video yali ng'egamba nti bw'osanganga abaana b'omukyalo omulala mu maka bayise bulungi, kubanga oba omusajja alina ensonga lwaki aba yaleka omukyalo oli ate n'afuna gwe ate tayagala kukola something like that. Munnange katusooke tuyimbe waawo akayimba nti mubbi yajja nakaveera naye atisse loole yonna anti mansion bagitwala. Munnange Pastor Bugingo nga munnange bali mu gundi ziri awo, banaayawukana tebayawukana bali awo. Omukazi mujjukire byagambibwa mbu ali lubuto, naye maama lubuto nalwo lutayika okuba lwayitamu emyezi, kubanga mukazi kinene ennyo myezi 9 bukyanga bagamba olubuto. Kikikyo eyo tuveeyo, mumanyi munyiiga mangu. Banna endiga za Pastor Bugingo temunnumba, nja kusesebbula omuntu mu comment section nga serekeddemu nansa, saagala kamanyiro. Tugende mu maaso tuveeyo. Munnange nga Susan Makula nga asigala mu mansion, kigambibwa Susan Makula naye mansion aswala lumu alina okugenda jjanjabe maama ye. Maama Susan Makula mulwadde, era Susan abeera mu kujjanjaba maama we. Mukawulidde akantu ako mugambe nti ye. Kati Pastor Bugingo ali eri bwe bagira anadda tadde. Mpozi walonekana akayimba ize come ize go. Yafumbe wange ku Sunday nkeera yali mu kasempeebwa. Munnange nno Pastor Bugingo kigambibwa era omukyala takyalabikibwako ddala ku Canon Land, takyalabikirayo ddala, era bibadde mu twekweke jjukira beekuba omukwano mungi nnyo. Kati babadde mu twekweke paka munnange omu ku bantu b'omunda bwe yatanze okulinkinga ku mawulire agamu n'agenda ng'akola ki, asunako kati asunira ku bantu nti pastor yanoba dda. Era tetwabadde olwo nga kamera zaffe ku Speak Resort zimulaba afuluma, ng'afuluma ate motoka ye temugimanyi, ani atamanyi motoka ya Pastor Bugingo ng'afuluma. Bwe yafulumye bw'ati nga yeye ava ku Speak Apartment, wasula gwoba omwagala okumanya nti amawulire matuufu mutegere ku gate, wali ku gate ojja mulaba ng'ayingira, era ku makya ojja mulaba ng'afuluma. Yanoonya kale ekifo mu kibuga wasobola okurelaxingira obwongo busobole okuba nga tebulowooza nnyo ku mukazi, ate asobole okuba nga ne distance between the church ne wagenda okusula nga wali kiriya, nga tewaliwo kajjaamu k'amaanyi. Munnange era Pastor Bugingo kigambibwa nti amakanda yagasimbira ddala ku Speak Apartment, naye Speak Apartment nga ya bbeeyi. Pastor Bugingo buli lunaku bannaye enkya nkeera kukola church, maze okulaba obugagga gye buli church nkeera kukola church. Munajja ne mumpagira ngenda kubeera pastor wammwe, Pastor Cody. Tuzooke tukube ettendo ekiribeera mujja kumpulira mmwe. Tugenda okuba ettendo church nyangu nnyo yakola kasita obamatiza n'obagamba obugagga butulebeera bwereere. Mu Speak Apartment mumanyi temeka zesasula buli lunaku. Nkeera kukola church tomorrow. Kino kankigambe ensi, manyi mu nsi muno oba n'ebyama nga mukwano gwo nawe bwakunyizizza
obireka n'ekiro kakigambe ensi. Makula mukazi wa Bugingo buli lwenda Furufiga nga azze okunvuma ne Senkubuge ne Bugingo najja ku kituutira ayogera ebintu eri against me. Mamba gyatumiddwa yenze yatwala paadiyo, yenze yatwala periodizo. Ndoba olinywa eddagala bw'olifuna omwana olizaala mawube. Mba neekuba mu mutima okukusaasira okukusonyiwa ne bavuma. Nze njagala ekintu eki, saagala ssente. Njagala kunkubira ssimu oba kumpeeza message ongambe sorry kyokka. Abalala bakuloga be bamanyi naye nze alina paadiyo ne periodizo. Gwe noba oligenda ku musawo noba olinywa eddagala ewa gundi wassali n'olinywawa eri ennaggulu ekololowa, nze alina paadiyo mu ngalo zange ezi. Ndikuwulira ekiswa ekifuruku bwe nagikweka ogenda ogisumulule. Naye tufaayo eri seefu. Noba oyenda noba ogenda wa tebajja kukuba lubuto kubonaabona na mwana. Bino mbigamba ategeera nze alina paadiyo. Tewammanya wanju wakola ki bakitata wankozesa. Namanya nti wankozesa konze kankozesa kyemmanyi nange ekukozese. Nze Furufiga lwanvuma mba mmanyi gwamutumye. Mba neekuba mu mutima okukusonyiwa nkigaana naye twongere okulwana nwanyisa nkulwanyise spiritually. Ate mulowooza motivation speaker tali wansi olw'okuba yabba musajja wa munne Teddy Bugingo. Njogera ku Susan Makula yalowooza nti yawooma okusinga Teddy Bugingo n'akola ne program ku TV abuulirira bakyala banne engeri gye basobola okukuumamu abasajja n'engeri gye basobola okufunamu abasajja. Muganda wange ekitonde ekisajja kiralamu kiraba edduka badisappointinga. Ate abakazi abasinga abayina empisa abasinga okweyisa obulungi ate be basinze okufuna obulumi mu bitonde ebyo. Leka nkubuulire toli mu bufumbo lwakuba oyina empisa newankubadde empisa zeetaagisa naye oli mu bufumbo lwakuba omusajja yayagala okukuwasa. Ekyo nkikubuulidde. Nkubuulidde abasajja bangi nnyo abagobya abakazi abayina empisa ne baleeta nkucwa. Ekyo nkubuulira. Omusajja yagoba Teddy Bugingo n'aleeta Susan Makula. Susan Makula n'atulaga nti ye ayina ennyo empisa kati baleese Munnalwanda atukula. Boychalo yabitukoledde. Pasita akasuka omuggo. Ffe tubagamba buli lunaku ebintu mubireke abantu mubaleke. Buulira bubuulizi bantu nti owaayi obeera mu bufumbo beerako n'empisa naye tonenya atabuliimu tokikola kubanga obufumbo bwa sayidi zombi. Osobola okuba nga oyagala okufumbirwa nze saagala kuwasa nenkulimbalimba nenkulyako ebibyo nenziruka. Sadduka lwakuba toyina mpisa waziyina. Sadduka lwakuba tofaanana bubi osobola okuba nga ofaanana bulungi. Nadduka lwakuba saagala kuwasa.
oluusi nkulese n'omwana kati ate gwe mukyala munna akusanga awo ng'atandika kukunenya single mother mukwano mujja kukiwulira mukyadeetinga abasajja mukyajjamu empale ffe tulabyeko n'abayawukanye nga balina emyaka 6 nga bamaze mu bufumbo myaka 4 leka nkubuulireko omukyala alina okweyisa obulungi kituufu naye tonenyanga ali awo olw'okuba ye single mother mbugwe olowooza mbugwe alina empisa yensonga lwaki oli mu bufumbo nze nina n'abakazi bendaba waliwo omukyala gwendaba awo nze njogera gyayogeramu mwanattu nze wembanga nze namuzaalamu abaana aba agenze kufuuka single mother nze sibeera na mukyala ayogera bw'atyo naye ate waliyo omusajja eyamugumira mwanattu ye amwagala kati bwe bityo bwe biri ofuna chance n'ofuna akola ki aguma naawe toli perfect tebakulya ebinusu tebakulimba okweyisa obulungi olina okweyisa obulungi naye ekigalantinga ku musajja okusigala oba okugenda nkubuulira abasajja bangi babadde n'abakyala abalina empisa ne babagoba n'aleeta atalina mpisa n'aleeta naluwali n'aleeta bana abamansula gw'ogamba bakazi banno olina okwambala obulungi n'agoba ayambala obulungi n'aleeta omumansuzi abasajja tobateerayo mikono ate banabo beemanyi nze mbalaba abo nga mubayirawo emibiri neŋŋamba ono baboyikyalodi tabamanyi n'abalungi abasajja gye bali osigedde naye toddaawo okunenya bakazi banno olw'okuba mpozi ng'omaze owuliriza sitoole ya munno n'olyoka otandika omumunenya gwe wakola bubi naye gw'osanze obusanze awo otandika egamba obikola otya biba bitya obufumbo bwa sayidi zombi osobola okwegamba nti owasa ofumbirwa oyagala fumbirwa omusajja nga tajja kuwasa mwanattu ng'ate akimanyi tojja mmuwa nga kyalina okukola kukulimba nti agenda kuwasa amale okulyako ebibyadduke akuleko oli lubuto pasita ate n'amala n'akugamba nti bw'ojjamu olubuto oba okoze omusange bwa Katonda naawe n'osigala ng'ogamba bakukoze ebyekisiru naye ng'olina okukoza muki olina okuzaala omwana kati mukazi munnaawe amattuka eyo nga motivation speaker tomukola bwe muti abatali ba single mother nkubuulira oli sooka owulirize sitoole ye omunenyeze ku sitoole naye ebyo byemuwoza nze kati boyikyalodi tabikoze Bugingo amaze n'ayatulira Susan Makula n'amugamba nti ye ebibyo naye byaggwawo dda era ye ali ku chapter ndala nnyo sooka obiwulireko naawe mbajjukize n'abataaliwo kati bakitegeere nze mmanyi okufiisa omuntu omulamu amalalo ge ne ngateekako n'omusalaba kubanga abadde mu Kristo oba abadde mu Kristaayo nga ne bw'ombuulira eby'omuntu oyo bye yanjogeddeko manya emizimu gye gyayogedde kuba yafa dda mu bulamu bwange. The people who do not exist in my life nga nakuwuliriza ekiseera ekimala naye kizuula ndi gwolina butwa bwokka ate na buli kyoleeta buli kyopulaninga kyakundistroyinga nakudistroyinga future yange kati sikwononerako bukya ku makya nenga nti omaze emirimu gyo ziikibwa beera mulimbo beera mu malaalo beera eyo nensimbako n'omusalaba omwoyo ogwo Katonda akulamuze kyayagala kati nze nenkola ebyange newabayo abakyakuwulira bawulira omuzimu gwo ne bajja ne bambuwulira yagambye bwati towedde ne bagamba yafa dda gwe omuzimu gwe mwawulidde bw'abanga mulamu mbeera Kanani buli lankyawa ajje olw'okuba yafa era tasobola kwera Mukama engalo ez'amaanyi eri abantu nga tebalina kye baŋŋamba kubanga baaziikibwa dda naye Bugingo buli mukazi gw'onaafunamu naye obutakkaanya ng'onoba bunobi ng'ovaayo Makula nga akkoledde bintu bingi kiki ekyaba yawukanyiza olwokuba yagaana okuzaalira omwana kiki nekasa amuteekako empeta amaka ge agagewa ag'ennansa naago gasigala gage gasigala gage endiga ze zirabye kuba kati era n'omukazi owokusatu gw'ogenda okuwasa era endiga ze zigenda okusonda ennyumba eyo egenda okukola ki endiga ze zigenda okusonda ennyumba ey'omugole omupya oyo gwe wafunye omunyalwanda
endiga mwetegeke sente za Pentagon zaggwawo zezazimba amaka g'ennansa naago ag'amakula kati wakati bagenda balimba ki endiga mmwe era kuba mmwe mubeera ready mujja kusonda. Professor Simeon Kayuwa oyagala kumbuzanga Petero ne Yesu? Kibuuzo it's a yes or a no. Si bwe kyali era ne Petero Yesu yamubuuza nti onjagala n'addamu atya gw'omanyi kankola ki nga nkwagala kubanga abantu boogera nti baagala naye nga bebaga nti babaagala nga nabo bakimanyi munda nga tebakifiiringa. So love is felt by the opposite, the other person. Oli bw'akiwulira kati ekyo ekikulu ate bw'owulira ng'omuntu akukyawa wadde gw'owulira omwagala omuntu oyo muba temuna lugendo. Njafuna yakadde njogereko n'abaagalana. Tuli mu nsi ejjudde obukyayi. Ensi ejjudde obukyayi, ensi etamanyi Katonda omukwano guba mutono. Ensi ekyawa Katonda omukwano guba mutono. Ensi ekyawa Katonda teyagala baagalana okuggyako nga bali luuyi luli. Kyova olaba ennaku zino kyangu ensi okuvaayo ennene ne zigamba zigenda kulekerawo okuyamba Uganda. Lwaki? Lwakuyisa tteeka erigaana ebisiyaga. Naye tebakeerangako ne bagamba tugenda kulekerawo okuyamba Uganda kubanga egaanye okugatta abaagalana mwami na mukyala. So ensi eri perverted. Kati kibi nnyo omulokole okunoonyeza validation mu bantu be bayita abali perverted oba perverts oba abantu batayagala Katonda. So kasitobanga Katonda yakkakasa kyoko yayokanye ne mukyala yogo yakafuna yasooka n'atabuka ne mukyala we ne batabuka nnyo n'ayingizaawo ayidde entumbwe ne baagalana nnyo era ne biba bwe bityo abo ne bayomba nnyo olekawo otya gundi ate kakati olaba ne bayomba nnyo naye ye talaba neddala omusajja ono talaba kino wagenda nti newe kinaaba ki ne boogera ono nga bamwogera bingi timuyaaye omusajja yeyanobye naye ennaku zino kinenemu abasajja mumunoba kati ali ludda wa fashoni anti kati amateeka ataano ag'omukwano okutabuka mu mukwano n'abantu abajja nti tuli mu mukwano naye nga baagala buyambi si mukwano gwe baagala ye namba 5 togwanga mu mukwano kati ate ye nti yagugwamu nnyo ate oliye n'okusinza emirimu gyali akola omukwano gwali nakyo anti kyenga nti nga okusinza emirimu gyali akola bwe bajja balaba nga beetegereza si mutuufu naye byayagala musumba yanobye aliwa ali mu hoteri mwabeera mukapala ne mu kkanisa babeerayo bombi okubuzaabuza endiga naye takyamutijjisa nga yamutijjisa takyamutijjisa nyene binawulidde nti waba taliyo mu hoteri abeera wa mukwano gwe muwulu munne waliwo omusajja mukwano gwe muwulu munne olusigyatera okukasiba kuba naffe ebyaffe tobimanya nabwe musuna n'emikwano gyammwe kati naye mbujabeera mbu akaliro naye yamuwaana namuwaana ate ne bagamba mbu yafunye munne omulala ndi yayingizaawo embooko y'omuwala waliwo embooko yeetala myufu nzibu njeru etukula bitya endiga Chika kati abamenya bagenda tandikanga genda mu maberedi ekiri wali kifuma butuku bagoba olinga omanyi biwedde kati gwe bagobye sole yeyegobye naye balinga abamugobye ati abakuteekako embeera mpaka woofuna ekizibu ekiriwo babeera bonna emisana kati bwe buziba nebeyawula nenkwata erigenda kati olwo ennyumba yagisigaddemu nange enseno mubalisa akakanja katubiveeko ebyo ebintu bya relationship bizibu ebintu ebitawaanya enseeno bazita 3Ws women wine wealth nika wine mwekali gwe tolaba oli gwe bagamba nti okukola kale bye bamugamba akole byali bisaagala biddamu namuga nti ebintu byali bisaagala nti londako kimu ku bisatu bino kyolina okukola
katugambe okulya ennyama etaliibwa katugambe okukola ekikolobero ekirala n'ekirala n'obubbi mukyenda baamu n'omwenge n'okunywa omwenge kanywemu omwenge kyekiringa ekinafunafu n'agunywa olwagumala n'akola n'ebiri biri ebibiri okitegedde onasetula busetuzi omwenge mukudaaze ne bayibuli bwegamba kyokka ate kusasa nti nywako katono ku lw'obulubuto lwo naye nga ekyo bwekiri ekyo mwekiri tinywako katono kati abamu tebeepimira akanyagamba ndi mwaka nyinza okunywako omulundi gumu obagenda kyogera wagamba tonywa fennange omukatuliki fene ku lwalutaali omugaati ne viini era eba oluta wayini kyeŋŋambye mwaka nyinza okunywako oluta wayini akatundu bwe kati omulundi gumu oweerooma yaba omusenge gye bayibuli gweyogamba mu Julaayi ono tugenda kubaako emikwano gye tuteeka mu katebe tubeeko emikwano gye tugenda nayo omuntu akubuuze naye waayo wabaaki mugama owange ndi mukwekolamu mulimu nkendeeza abantu abatangaseeko sigamba ntongaseeko ne bwolaba sikkubidde manya nti nkyasengejja